mwena bali ku mukuto gwa desktop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'amabale emitala w'amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo fuga era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Olunaku olwaleero waliwo akatandika enjagadde twogereko. Abali ku mukutu ogwa Tish bo baakalaba dda kuba bannaffe wetwalya fees mbadde sinaba kubanga ate nkaleeta, naye waliwo akalango akakolebwa KFC. KFC eko etunda nkoko. Kano akalango kakolebwa KFC kalango kano katiisa nnyo ebikalimu. Ndowooza nga sinaba kubanga nkoogerera nnyo, njagala okatunuulire okalabe amazima. Baali balanga nkoko oba baali balanga kintu kirala? Kubanga tumanyi bo products zaabwe nkoko. Akalango kalimu olukanibolizimu, kalimu oluliya lw'abantu. Nga bali abantu bakwata omuntu ne bamudipinga mu birungo oba mu butto tugambe, bajja mu kisambi kya nkoko. Ye lwaki ate amala ebiseera. Njagala otunuulira akalanga ako, njagala obeere n'omwoyo w'amagezi, kalabe. Ebimu tojja kwetaaga nze kunnyonnyola. Kalanga ako koogezza bangi okwetoola ensi yonna. Sooka okalabe ate esobola okuba nga ate tukomawo. Kale, believe in chicken. Eslogani yaabwe kiyiriza nnyo mu nkoko, ebya Katonda byesonyiwe. Believe in chicken, kibiriza mu nkoko. Kale, ndowooza nawe weerabiddeko. Akalanga ebintu ebyokulya tekasobola kuba nga kafaanagana mu ngeri eriweetyo. Simanyi ba director b'ekyo ekitongole nabo ndowooza baakalaba before nga tekanaba kubeera released. Ne bakasiima ne balaba nti kalungi. Waliwo akavidiyo ke nalabe ku TikTok kakuba saaka downloadinze. I think oba mu ggwanga oba la Isirayiri oba eggwanga eriri awo baalumbye even n'edduuka lya KFC ne bakubayo ekipande ne bakisuula ku ttaka. Kubanga akalanga ako kaatiisiza nnyo abantu ne beebuuza biki bye tulya byennyini ku KFC. Tulya nkoko, tulya abantu. Nsonzera ku kalango nga naye wookalabye. So
yo KFC oba abatandika edduuka lyayo bosa osika nkokozo bo kyebakuguza recipe oba ebirungo ebyo byokozesa okusiika enkoko kakala bagamba olubanga ebirungo soosulamu omuntu n'avaamu enkoko biki byetulya ate gwamanyi naawe biki byolya zibaana va ku nnyama y'emikebe ebintu by'emikebe ebyo pakiti nabivaako ali nyumya n'omuntu omunagana naye gwe gwoza entawutaleeza abantu abafaafafa abo babateekawo abantu nga babulaabula bukya z'abantu gyeziri naye lwakuba ziri sekureti gyeziri ziri sekureti abantu balya abantu kanibolizimu waddala kati lwakuba nti abamu bakola kanibolizimu ali loko analogo naye kanibolizimu ali modani tezanategeera okanya kugamba kino ekifinga kyawoomye kumbe tomanyi byolya okitegeera so akalanga ako kakankanyiza nnyo ensi nikogeza abantu ebikikinike ebiwanvu n'ebimpi abamu ne bazikubamu ne zaaka kati simanyi gwe kirowoozo kyo kikyolina okusinzira kukalanga ako nga wookalabye biki ebikafubutuseemu kifaananyi ki kibali kusiigira manyi sitaani ono akwata ebintu bye n'abizanyanga firimu mutategeera ne mutafaayo bino byonna bi covid baabizanyazanya baabizanya bano abasajja nga firimu lwakati ffe tetwafaayo tetwategeera bano abasajja ki kye bategeeza naye nga baabizanya ye mazima agakaawira ddala kati kigenda okutuuka nga bo bakibalagadde wakati wano ffe eyo firimu just edit yes mubemu edit naye ate babaawo kye bayisaawo ekikweke so ffe tetukuganyi kweriira nkokozo wonna wooyagalira naye ffe tukulaze ki ekigenda mu maaso ababitegeera waliwo ebifo ebimu bye tutalyamu nga wenkusangawo oba wompita kanya kunyumya mboozi mba nkuyambye nayawo olujuyisi lusooda nendutukuza nenywa naye ebyo ebintu ebimu byemmanyiddeko ddala ate lize babindiisa nga sitegedde awo nsobola okukkiriza naye bwemba nga ntegedde kiki kyendya I cannot accept sisobola kukkiriza bannaaye tuli mu biro ebisembayo bintu bingi byetulya nga tetumanyi mayitire gaabyo batulisiza biyitirivu sitaani ye gwe kyekigendererwa kye yajja kubba kutana kuzikiriza so ng'onyumirwa nga onywa ebyokunywa byonna bijuyisi biki byonna beera mwegendereza nga womeketa ebibaatabaata ebibuzibuzi ebyo beera muki beera muntu mwegendereza so kekakalango nange nakalabye ne ngamba wa ankaleetereko bannange buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye ebyange nyinza okuba mbiraba bulala naawe oyinza okuba ebibyo biraba bulala buli omu alina engeri gy'abirabamu akati gwe teweeripa ku ndaba yange naawe olina endabayo olina endabayo kiki kyotegedde mu kalanga ako ye makulu kigojjeemu kiki kyobadde tomanyi saa zino naawe kati kyotegedde oluusi ŋŋambo zigenda nga zoogerebwa ne tuziyita ŋŋambo envuuvuumo etulowooza nti si bituufu ekyuka mugamba ye ggwe buli kimu kya sitaani akati okalabye bulungi oba nkakwongere akalanga ako oketegereza bulungi ddayo emabega oketegereze olabe bano abasajja kiki kye babadde bategeeza awo gwe nabenyumya naye naŋŋamba that is the genesis of the end of KFC nti ngwa KFC etuuse okugwa kubanga ebyo baalaze ebyo abantu batandise okuba nga beesika eŋŋamba abantu batandise okuba nga beesiga naye kankubulire
wali abo botanyumiza ebyo omuntu bamugamba nti olabera ekkubo ly'okutta omulimu ekinnya teri ayitayo naawo n'akakangende ndaabo bakituufu gyekiri so kakati bw'oba obitegedde wali abatabikola ki abatabitegedde webaze Mukama yakuwadde omwoyo w'amagezi n'omanya kyekiri emabega w'ebyo kyekyo kyenjagadde okubanga ate nkulaga bannadde still hope kyekyo akati njagala kuwumulamu katono nkomawo n'akatambi akalala era kenjagala okulaga njagala mwegendereze kano ko ate kasomesa nnyo infact abamu naffe byatutuukako nga tukyali bato nga tuli ignorant nga tetumanyi so mu dakiika 2-3 kaneetoolemu katono nnyo I come back.